we tutuukidde mu kitundu kino ng'abatuuze emikono bagizingidde mu kifuba olw'obutamanya kyakuzzaako olw'omuwendo gw'embwa enkambwe okweyongera mu kitundu kyabwe. George William Kalema ng'ono ye taata w'omwana Bazilio Katamba ow'emyaka 13 eyafa oluvannyuma lw'okulumwa embwa agamba nti embwa yasanga mutabani we ng'alya ffene n'emulumaaluma era yafiira mu ddwaliro ekkulu e Mubende. Kyandibadde ng'okola yamala omwezi ogumu okutegene gw'omulinnya mutwala mu ddwaliro e Mubende batujjanjaba era omwana n'agaana okuwona. Omwana n'afuwako yafa ssaawa nga nnyezi ekiro. Ono mu ngeri y'emu agamba nti ne gye buli eno buli lwalaba ku mbwa ajjukira kizaatuusa ku mwana we n'ajjula ennaku. Tyayonza abaana era babagenda era bwendaba embwa ndabala nga alabye omusota. Wabula bba abakulembeze bategeezezza nga kati obunkenke bwe bweyongedde mu kitundu kyabwe olw'omuwendo gw'ebisolo ebiriibwa embwa okweyongera nga n'abaana tebakyasobola kugenda ku ssomero olw'okutya embwa okubatuusaako obulabe. Embuzi 4 ziriiriddwa ebbiri nga zo ziriiriddwa ddala zafiiridde ddala endala nga ebisambi mikono tekukyali. Bannannyini tebasobola kuzirabirira, tebasobola kuzisiba, n'olwekyo kati nga n'olwiki ewedde zazze ne zirya embuzi z'omutuuze wange. Abasirikale baabula bagere mu barakisi Mubende bayibuyambisa abasirikale bakube embwa oba bagere ku poliisi abasajja balibadde bagobebwa ab'ebisolo. Bano mu ngeri y'emu bategeezezza nga bawandiikira abakulu okuva mu Mubende municipality wabula nga ne gye buli kati bakyefudde kyesirikidde era ne bagamba nti oba abakulu balemereddwa bo babawa olukusa bazeekolereko. Twawandiika ne bagayaala ne tuwandiika ne bagayaala era bagenda kutuwa eddagala ery'okutega ng'omuntu amaze kufa. Kati simanyi oba ne kati baagala omuntu amale kufa batukirize okutega embwa. Twawandiika nga tusaba abakulu aba municipal babeere nga batutegera embwa ezo tuzitte era ne tugoberera ebiwandiiko emitendera gyonna ne biba nga bituuseeyo. Naye olw'eggulo lwe twadde mu kanso nengezako okugibuuzaako ensonga eyo bagambye nti abawuwa baagaana okubeera nga batta ebisolo. Ye omusawo w'ebisolo mu munisipaali y'e Mubende ategeezezza nti kituufu ebbaluwa baagifuna nga babadde bakyalinze eddagala eritta embwa okuva mu minisitule wabula nga kati lyatuuse era bagenda kutandika bwe batyo ne basaba abatuuze okugemesa ebisolo byabwe. Tumaze okufulumya amabaluwa agakunga abantu okugema rabies tugenda kugema embwa zonna ne kapa mu Mubende municipality. Tujja kugema ebyo byokka tulina vaccines endala tujja kuba tugema n'ebisolo biri ebirala. Shafik Galiwango ne Enoka Tumusiime, BBS Telefayina.